ate n'ekyo kyeyogedde ffe tetulangangako muyimbi n'atajja ne tutayogera nti takyazze. Enda kuwa example waliwo show gye twalina abayimbi bonna ne baba mavisa, but it wasn't only ours. Abayimbi bonna that time bonna actually byagenda ne parliament, abayimbi bonna baba mab'omu nsi zonna. Nesho twagireka negenda maaso. So naffe tugendera ku by'abantu bye boogera. Naye nga bwe nkugambye nti mwe mulaba wano kyakuteyo ffe kiri slow. First of all, we don't have enough time to sit there and listen to music. Everybody is busy. So woowulira omuyimbi nti kyakuteyo nti abantu bamwagala, aba omuyimbi akola bulungi nnyo. Twalyagadde bonna tubatwale, naye nabo batusaasire be tuba tuganye. Abayimbi batutawaanya nnyo. Abayimbi batulaga nti ffe tetubeera busy, bo be basinga okubeera busy. N'onoonya omuyimbi wiiki nnamba nga bamusasudde buli kimu, naye ng'omuyimbi tomufuna, buli kaseera ali busy. We know they are busy, but we are also busy. We don't just sit there doing nothing. N'osaba omuyimbi nkolera akalango, nteeraayo obulango, buli kimu kyonna n'otandika okumwegayira, but agenda kuyimbira abafanzi be. Sinze time bwetuuka omuyimbi tomulabako, oyinza okuba nga mulese ku hotel ogenda okudda omuyimbi nga taliyo. Kale nyongero baanirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira. Alain Cruz gemanya nyongero baanirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira mu mawanga ag'enjawulo, naawe andabira no mu ggwanga Uganda. Happy New Year. Kansuubire omwaka gutandise. Agutandise n'ebizibu, tusabe Mukama ajja kuba ate abaako n'engeri gy'abikuyisaamu. Agutandise obulungi, engalo mu maaso ogambe nti Mukama weebale nnyo obayire ddala. Ate ensonga zibeere nga zitambula ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndi ne maama wange. I call her mama wange because emirundi egisinga basinga gye ngenze UK, njogera nnyo ku Richmond ne maama wange Mary Ngabire. Abasinga tembamanyi, si bantu ba kamera, naye I believe work gwe bakola mulungi nnyo. Ntambudde nnyo nabo, show zaabwe ze ngenzeeko okusingira ddala bategesi ba bivvulu e Bungereza, era nga omulundi guno ogwa February guno, omwezi guno gwe tugendamu, be bakuleetedde Misa Kisemakula, Rema Namakula, Vairota, lugenda kubeera olunaku lwa mukwano ku Royal Regency wetuli sikyo. So wetuli 22. So wetugenda okubeera ku Royal Regency awo. Ekimundeesezza bingi nnyo. Oba oli awo abayimbi bangi, buli omu azze agamba Cruz nali agadde promote okuntwalako Bulaya nange nnyimbe biki bangi balina endongo yaabwe, naye ng'oba oli awo temumanyi bantu batuufu batwala. Abantu botawulirangako kantu konna nti yatutta omuyimbi n'atamusasula, yatutta omuyimbi n'amusuza ewa gundi. Bingi nnyo bibaawo, naye olunaku olwaleero muleese twogere ku events ezorganizing we UK. Najja okumumanya yali ategeka baba yali agita Global Culture yali ennungi ennyo, ate era ye manager Josted. Okyali manager Josted, international manager? Not really. I stepped down. Okay, so yakolako era ne Josted. Naye mu kaseera kano munzikiriza atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo. Buuza ku balabi n'oluvannyuma tandika. Naye nze ng'omuntu nsanyusa okukulaba. Nange bwenti. Amiina. Buuza ku balabi. Abatulaba n'abatuwuliriza, nsanyuse nnyo okubeera wano ne Alain Cruz. Alain Cruz is one of my sons. I have so many sons. Fortunately, I don't have daughters, you know. Really? Yeah, I only have sons, loads of them. Oli wa mukisa. Amanya gange nze Mary Ngabire. Mbeera UK, mbeera Cardiff Wells. Cardiff Wells, tuba tuli South London, East London, North London, tubawa? Tuli mu Wales. Hey. Yeah, Wales is part of the UK, naye teri mu England. So UK ina England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. Oli mu Wales? Yes. So my capital city is Cardiff. Njagala ogendako mu Wales. Ja, anti kati ojja. Wallahi, nesize njagala ogenda mu London yawo. Wales ne Scotland. Yeah. Njagala ogenda. Shageza bwe manze womba mu Wales. Yes. Awo njagala okujja. Okay.
So ndi mutegesi wa bivulu. I'm also a businesswoman and a mother. Yes. Okay. Mother nengo. Ofana note. Thank you. Mother teba fana na bulungi. No waliwo ba mother bosanga no gabandi obate bamufako naye ebale kusinga. Oliota mama wange. Bulungi. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi kuliko omwaka. Bagamba kuliko omwaka oba webale guyitamu. Webale guyitamu kuliko omwaka byonna kuba buli omu abadde byayisemu ogwo omwaka. Ebiri taafu. Naye oba wabiyiseemu Mukama aba mulungi. Kama tumwebaza. Mirimu gigenda gitya? Mirimu si mibi gye gyandese wano. Naye ngimaliriza leero. Olunaku lwenkulaba nakulaba n'omusiimi Papa Misa Kisemakula. Era nzize nanga event eyo ababeera kuno bakimanyi. Sooka obuulira abantu b'e London kye mubateekedde omwezi biki bye tuba twetegekera tulabe. So nazze ku meeting abayimbi kumaliriza enteekateeka eza visa and staff. Tulinako abayimbi Misa Kisemakula, tulinako Rema Namakula, Abolugave. Nyongereko Samisa Kisemakula, sorry. Tulinako ne Virota ne Titus Vibes. Hey, yes. Titus Vibes owembale. Yes. Abantu banga abasubasabye Titus. Bamusaba. Hey. Like special request from them. Yeah, kigenda kunyuma tugenda kuba akadodi. Bwe kiri. Okay. So yangenda kusomeza 22 February. Ina kubera ku Royal Regency nga bulijjo. London, United Kingdom. Yeah, it is going to be a Valentine's show, but what gamba is called the Love Edition. Ena kupera yanjawulo ku zonna ezibaddewo. Wow, cheche njawulo kiri mu kuno. Twagala kuddiza abantu. So mungeri eyo twagala also okusiima ababanajja nga basinze okwambala. Twagala to treat them a weekend away in a 5-star hotel with everything paid for. Yeah. Okay. So abantu bateekemu nnyo amaanyi mu kwambala. N'entegeka egenda kubeera yanjawulo okusinga bulijjo. Sigenda bagamba etya because I want them to come and experience it. Okay. 22 February. For the first time, yes, we are seeing Virota. Yeah. Poster. Yes. Virota coming to London for the very first time. Yeah. Muvubuka muto, yeah, music omulungi. Mulungi nnyo. Nchiwa mulimu abavubuka bangi abakoze obulungi omwaka ogwere n'emyaka egiyise abali myaka gya Virota. Mwasinzidde kuki okulonda Virota? So fwe tuba tulonda abayimbi tusooka ne tufulumya teaser ne tuteekako date ne tugiteeka ku social media, then abantu tubabuuza who do you want to see on the next event. So abantu mu comments oba ne batukubira buli omu natugamba kiki kyalowooza. So kwebyo abantu bwe baba batugambe their feedback gye tutula ne tugamba nti katukole kino oba kasooke tukole kino kubanga tosobola kuleeta abayimbi bano tosobola bamalayo. So ne tugamba katukole kino then next time maybe tujja kukola ekiddako. But this time around abantu bamusaba Virota as well because he's young. The young generation bamwagala. Virota? Yes. London? Yes. Young generation. He's a very good artist. Okay. Yeah. Then bamasaba bo basaba specifically Titus. Yeah, and there is a big community in the UK for the bamasaba. Ate twakibaze nti nno buli mwaka tujja kuba tuleetako artist avuddemu not in the central Buganda or Uganda but somewhere omuntu ava community endala. Yes, kwanga tulina abantu bonna. Tulina abasoga Royal Simba wale. Ekyo kye tugenda kati okutandika okukola. Nti mu northern tuleesaani. Yes. Western. Buli every show tujja kuteekangako omuntu avudde mu different region. Plus n'abalala bajja okubeerako. With Misa Kisemakula ne Rema Namakula buli omu ekyakimanyi bayimbi b'amaanyi, bayimba ennyimba z'omukwano, abakyala n'abaami babaagala. Tetwagadde tubalansinge the age groups. Nti abaami bajja kulaba obano, abakyala bajja kulaba bano, abato bajja kulaba bano, n'abali abasabye omuntu waabwe nabo bajje balaba ono. So list eriko Titus, eriko Virota, eriko Rema Namakula, eriko tuli ku sente mmeka?
twasaze ebisale. That's what I said, we are trying to give back to the community. Ebisale usually bibeera waggulu. This time standard is 45 pounds or 50 pounds and VIP is 60 pounds. Tetukyasasuza 60 pounds, but kuno twasse. At table? Table is 600 for 10 people. Kuli kochi? Ku table kubeerako tugisettinga bulungi nnyo. This time around tujja kuteekako some drinks. Usually we don't because the cost doesn't come out. So, but this time we put some drinks on the table and wajja kubeera ebintu ebiri different. Ebiraga nti yes, it is Valentine's. Yeah. Mwezi gwa mukwano. Mwezi gwa mukwano. It's going to be February 22nd. Yes. Nchimanyi kuliko sawa zina abayimbi abalaba. And you've been one of those organizers abakepinze erinnya lyabwe nga liri so clean. Tetukuwulira nkonti Mary Ngabire yatuto omuyimbi n'amusuza obi. Mary Ngabire yatuto omuyimbi n'amusuza enjala. Mary Ngabire yatuto omuyimbi n'atamusasula. And ekyo kyekyanviirako abantu okumpita mami. Buli muyimbi yenna ampita mami because I treat them like abaana bange. Kobeere mukulu ng'onsinga obukulu, kobeere muto. Buli omu mutwala ng'omwana wange. Kye naalikoledde omwana wange ne saagala aboneebone ng'agenze awantu awalala. Nange kye njagala nkolere oyo omuntu gwe mba nkola naye. Kubanga naye mwana wa muntu mulala. Ate gwe aba amuleese. Kati ate by law aba asobola okusuubinga because gwe wamuleese. Kati lwaki oba tomulabirira bulungi? Because it is in the contract. You do this and do this and do this and do that. Yeah. Era mbale ngenda kubuuza eri abayimbi kyemanyi saazina abatulaba. Okutwala omuyimbi e London okuyimba alina kuba na bisaanyizo ki? Kubanga oba oli awo tuyina lwe tulaba listi zammwe njagamba mmwe because it's a community y'aba promoters n'abantu ababeera UK. Nti tulaba nti waliwo omuyimbi gwe mutwala this year next year ne muddamu ne this year ne last year ne mukola bwe muti kati mulimu abayimbi abagamba obaffe bye tuyimba Mami Mary ne Richmond tebabyagala obaffe ekyaffe tuyina kuyimba tutya oba obutabo bwaffe buyina kuba bwa yero oba akatabo kankalina kufaanana katya kati ng'omuyimbi ali awo ali frustrated njagala okuyimba ke London naye abayimba n'abayimbayo basinziira ku kimusinziira ku kinga mutwala omuyimbi. Okay, usually lwakuba tulina contract with the Afrigo band which show is usually in September. Naye zino shows endala zetwongerako usually tukola show emu oba bbiri. So shows zino endala ate ne Afrigo band tetugireetayo excuse me, tetugireetayo katugireeterako omuyimbi omulala omuto you know asobola okuleeta n'abato. Ne zino shows endala tugezaako tugendera ku bantu kye baagala kye batusabye. Bwe batusaba nti gundi naffe tukicalculatinga. Omanyi si just kuleeta muyimbi but olina okumanya community oyo omuyimbi yamusabye nti kubanga omuyimbi omuteekamu ssente nnyingi. Kati bw'oleeta omuyimbi olina okubala ku ssente zentaddemu ono omuyimbi antu bagenda okula omuyimbi ono bagenda covering ezo costs. Do you get it? Ntoyiza okuba olina omuyimbi wo okumutima. Mami Mary goyagala naye abantu gwe baagala. Exactly. Tinze nga Mary njagala Alan Cruz muyimbi wange but audience e London eyagala Alan Cruz. Exactly. So audience yesalawo. So bw'oyongerako omuyimbi omulala kati ng'abayimbi abato oba abayimbi abali upcoming kati kye tuli mu kugezaako okukola okwongerako abayimbi abali upcoming abakola obulungi. Tetuleeta muyimbi ffe buli mwaka nti the same muyimbi no. But waliwo abantu abalina contracts nabo n'abasatani bayimbi nga ye be abayimbi baleeta tewali muntu mulala ayinza baleeta. Yeah, nga they have bayina engeri gye bakikola agreement gye bakola n'omuyimbi gyekiri eyo. Yeah. Nga oli promoter ye agamba nze nkola na muyimbi ono yekka. So nga ne bw'otukira oyo omuyimbi akugamba nedda nze nkola n'oli yekka. So that's why it becomes repetitive nti no bwe kityo. Kati ngaffe abantu bajagamba nti Afrigo band mugireeta buli mwaka. Yes, we have a contract of a few years with Afrigo. So yes, we know gireeta. Naye tetugireeta yokka. Twongerako abayimbi abalala to blend in. So some artists bayinza okugamba nti ffe tebatuleeta naye ate nabo
oba n'oluusi ogenda otuuka promoter guni oyo tomukwatako muyimbi wange namusayininga aba teyamusayininga but baba bakola agreement baba balina entegeragana yaabwe they work together bulungi nga ne muyimbi oli naye gwayagala so you can't do anything about it ne ekyogamba nti muyimbi gundi oyina okukibala kwanza because it's business first of all fete tufuna sponsorship sente zaffe tewali company oba tokoze zigenze mu billions ziise so you have to calculate bulungi temuliko nti kubakola ye London ye UK yaba sponsoring ngano bwe tubera ne MTN Airtel obani nze nakolako ekivulu wano ekyasooka my first event here in Uganda nafuna sponsorship you are working with BBS that time and they gave me a sponsorship ne some other companies bampa sponsorship nga tebamanyi tebandabangako waliwo omukyala akola mu Coca-Cola yagamba I like nga tamanyi n'agamba nti concept yoyo omukyala njagadde mumulete muwe sponsorship nga simumanyi sasabye sponsorship like but ewaffe tebiriyo so olumu tugwamu naffe amaanyi so that's tulina okulaba ekintu kyogenda okola siwa kuba ntwagala abo bayimbi bokaboka but oyagala nawe omuyimbi akola sente anakolera sente nti omuyimbi wo oyagala je naye ate obuwagizi London alina butono ate ekirala abantu balina okuyiga nti omuyimbi bw'aba akutte wano ewaffe abatannakwata ffe tuli mabega mukisooka nekikwata wano nti omuyimbi akubye hit era omulundi ogwasooka gwe najja London nagamba twali mu saloni ne Uncle Richmond ne mugamba Uncle Richmond waliwo omuvuka amuyita Vailota wawujja kunangamba namgayi ne mugamba uliza ku music we namu abaana babiri namu Vailota ne mwana Acidic ne mugamba naye uliza ku music wa nangane Alan Badisma era this time round we yamtaddeko ne mugamba olaba so no to like tuuliriza ate naffe bwotugamba we search ne tugamba music so kwata like abaana abato baso kwata abantu bakulu so naffe tugendera ku by'abantu byeboogera naye nga bwe nkugambye nti mwe mulapa wano kyakuteyo ffe kiri slow first of all we don't have enough time to sit there and listen to music everybody is busy so woowulira omuyimbi nti kyakuteyo nti abantu bamwagala aba omuyimbi akola bulungi nnyo naawe oyagala keeki enaalibwa ku mukolo se naadiba yes bwekiri twalyagadde bonna tubatwale naye nabo batusaasire be tuba tuganye muyimbi kigwasooka otwala London your first event my first event was with that my first event wasn't in the Ugandan community it was East African community it was Diamond Platnumz. Hey. Yeah. It was done. Then my second event, yali Golden Band. Ngechali wam. That was nze njagala nnyo ebintu njagala nnyo band like njagala nnyo. Oyagala nnyo ebintu ebiri classy. Yeah. Kuba abayimbi band sibakwerega nabo. Bamanyi kye baagala. But you know they respect you. Ate nabo baba bakwagaliza naawe okole. Baba kugamba bitambula. Like you know, been working with Africa band, I can't. Those guys, they just heavenly sent. I've seen Papa bobo mulanzo omulaba nga social ze alanga buli social ze. Why? Because naye abikola amanyi what it takes okukola show. But gwe bwobanga tokolangako show nogyetekamu ssente zo nezikufa tosobola kukitegeera. Nebwe tukikunnyonnyola tosobola kukitegeera olina kubanga wakikolako nekigaana oba nekikwatayo you will understand so those bayimbi abakulu baba bakwagaliza kubanga ate baagala okulerosi kubanga nabo ate tebaagala kuyimbira butebe naye wano okwata omuyimbi omuto n'omugamba teekayo posta langa n'abeera nga akukolera favor okweranga. But then who are you going to sing for? Do you want to sing for the chairs? Kuba gwagenda single swala. Yeah, gwajja single. Yes, nze nja kufirwa naye nawe ojja kuswala wale gamba wayi. Gojja firwa sente. Era so okuleta omuyimbi omulala noddamu n'okola sente. Naye ate gwe ku brand yo. Yeah. So bwe buzibu obumu bwe tusaanoga omuyimbi njagala ompeyo drop. Omuyimbi neetola yagikuwa omwezi ogujja yagikuwa why?
Why are you making it hard for me? First of all, I am also doing you a very big favor in a way I am promoting you. Nabadde takumanyi nawe ajja kutegeera. So toyina favor gyonkolera. Ate nakusasudde. But they make it very hard, and that's why Ola Omimbi ngaze you call mulundi gumu natadda. There are things like those. They don't kuba kyokoze promote ono anyumizaako munne nti owaayi naleese nagambye nno Alan naye Alan oyo bw'omuleeta oyo onajja kutunka naye byakwenyumiza, but people see things, they see batula balaba naga naye so abayimbi abamba bawo obuzibu batuwa obuzibu kati kitegeeza bw'olaba Mami Mary Ngabire nga ye yetwalira misa chwe na Afrigo nga we yalookingira muleke nti alina bye yalaba ku bayimbi abanaga oyo stress agala muddamu nekitali ekyo kati we are different promoters. We are many of us. Me I work nze nkola ne Richmond Promos, we are partners, but waliwo n'abalala bangi naye ate buli omu ayina type of music gwa promotinga. Fe tu promotinga nnyo music w'abantu abakulu kubanga e UK abantu abasinga abantu bakulu. Yes, this young generation tebabeera nnyo mu bintu by'Abannayuganda. Rarely. Pozi ng'omwana bamuleeta nga azaaliddwa wano n'agenda UK. Naye omwana azaaliddwa e UK tajja kujja mu bintu byaffe by'Abannayuganda. Era wembadde ngenda okubuuliza. Tajja bitabitegeera. My kids don't speak Luganda, they don't speak Kinyarwanda. They do understand, but they'll not put any of that music. Nti omugamba jja ntugenda emisa kinagamba mami come on. Nali nzijanga nabo vesi nga banyambako biki but tebabitegeera, tebibanyumira, balina ebyabwe ebibanyumira. So but fe target yaffe y'abantu bakulu naye nga tugaseemu n'omuto nti wali abato abaliwo abagitegeera music we Uganda bajje. Naye waliwo abantu abakulu abali depressed, abantu abatalina mpapula, abantu abalina ebizibu. So nga bw'obaleetera abayimbi bato like olaba ngo you've put a smile on their face. Most of the times we don't do these things for money because to be honest there is no money zokola ate money tosaziweza, but we do it to put a smile. Namwe Abannayuganda community yammwe musanyukemu ki ekibaleeta awamu kyekyo nti katufuneyo ekintu ekituleeta awamu. Wow. Yeah. Tukyali ne mama waffe Mary Ngabire tugenda mu maaso n'okunyumyamuko events zeba organizinga Elena mukola events meko omwaka 2 eno yeah before twali tukola 1 during the day a young general kola global culture event then tukola 1 a big event je tukola kati which is a Frigo band. What happened to the global event? The global events after COVID yalimu amazina amaganda biki nze njagala nnyo ebintu bya culture nnyo. I love nature, I love like ndi muntu wakati kwanga nina cultures mu mutwe gwange nyingi. I've lived in different countries so mbyagala simanyi lwaki so naye nakintroducinga mostly because we have abakulu baberayo nawo okucakala buli kaseera naye abaana baffe nga babera indoors balina gye bagenda kunyumirwa so nakikola for families nti abazadde nabo baleeta abaana. It was for families naye nga kubeerako abayimbi abazadde ne banyumirwa n'abaana nabo ne babeera ne games zaabwe ne bakola ne ba meeting abaana abalala they become friends and stuff like that. But after COVID most parks UK bazigala to renovate them. So ngatenze park Janayinkola is one of the biggest around the area je tukoleramu. Anenga ate baddukirawo emisinde kati olwokuba ffe ate tujja ne twokyezaawo ennyama ne tukola ebintu ebyo byonna government nekistopinga ate parks endala ntono mba ndaba nga tezijja kumala so nekiteekamu break nengamba let me concentrate on these other night shows. That's why we introduced the second show. Kati enaakomawo ejja komawo nga bukimu kiteredde. Yes. Nja kuzayo ku bayimbi according ku bayimbi wano
bagamba you the promoters UK njakogera ku UK because Josinzira you the promoters in the UK temwagala bayimbi tambula na ba managers baabwe era nga mulaba kibamenya era bayimbi artist eyo deal mugireka obo muyimbi temuleka wabataga tambula yeka mwina buzibu kino ba managers tetulina buzibu na managers tubagala nnyo naye ba managers balina okimanya nti no there are costs involved tekibeera for free okusasulira omuntu work permit n'omusasulira visa n'omuteekamu wasula okulya we want to do something nice nti omuyimbi addeyo ng'ali happy so tetugenda kusuza muyimbi na manager okitegeera ate tagenda kugendera ku visa ya muyimbi so which means those are two costs ate eziri high yeah ne manager abazze kukola ki kulabirira muyimbi kulaba muyimbi wange ali bulungi asuze bulungi alidde bulungi omuyimbi ali under 18 oba ali over nga babana boy batambula nabo yes tetuganye bweze sinti buli omuntu gana but ngabwe nakugambye nti tubalamu obalamu nti omuyimbi gwolese agenda kuleta abantu bameka kituufu nti omuyimbi gwolese abantu bagenda okuleta tugeze ezo tables bwozitunda nti let's say 10 tables omutaddemu sente meka ogejinga tuba tumanyi nti omuyimbi ono omuyimbi kale bwanabalesa abantu banja agenda kuleta abantu 10 oba 5 mutaddemu sente ezisuka ez'abantu 10 for example kakati ate nyongereko nekoseza manager tukira tebajja bangi tetuli bangi kati ebyo no kubanga ekibulo kya UK tekisobola kubeera mu bantu 5,000 tekisoboka ate nga ffe UK ffe tukyasinze okubeera ne big numbers in the whole world the whole of diaspora Abana-Uganda yes Abana-Uganda bangi basinga kuba UK no abachakala okusinga by UK US is a very big continent whatever bayina so many states but toli basanga bonna nga baweranga fa abantu be UK ku anything abantu baffe tubagala nnyo tubasiima nnyo tubeyanza batuwagira day in day out tubagalira ddala naye tulina okubalamu so bw'obalamu golaba tekijja nze nenkunyonnyola manager yagala nnyonyi kati manager baba awulira nga yagala nnyo ennyonyi nze mbadde nsaba manager agambe nti nze muntwale naye ku sente z'omuyimbi musaleko eza visa ne work permit ne accommodation ne air ticket n'ez'okulya ngendereko tujja mutwalanga manager naye ate kyengambye era si nti nno buli manager tumugaana olaba ozitowa kyenkana ki you can't be an upcoming artist nga bwe nkugambye nti oyinza nenga wali tonnaba kukikuba ewaffe tekinatuukayo naffe tuli mu kugezesa tulabe bannange ate oyagala kujja ne manager bannange ogenda kundetera abantu bameka twogere ebituufu bwe ŋŋaana ng'omuyimbi anyiga but that is the truth bakwata kikwate ekikwate nti omuyimbi atambula ne manager kikwate twali yagadde obbaleta tugambe papa Mr. Kisemakula bw'agamba nti zijja ne manager wange ogamba nti kiri understandable when Rema says ayinza obutakugamba manager najja bwomu because muntu mukulu you have terms and conditions bwe mba nzikiriza terms zo ne conditions no signing a contract bwe gendera ku terms zo omanje ongambe nti wagamba ABCDFG tulabe bwe tutakikole kubanga manager era ekyo kyogamba gwe kyoyagala nkutuukirize ne manager era naye kyagenda okudemandinga timwagamba ku lunaku bwe luti let's have a mutual understanding and tukole contract fena tugitambulireko waliwo promoter naŋŋamba mwe bapromota mutera oluusi okwewuunya awo from that struggle ey'okuleeta manager musse n'omugwa n'abayimbi kale finally promoter bakunyigiriza okkiriza manager ajje naye ne batuuka nga ne manager alinga omuyimbi nga naye wakufaako bufi kyenkugamba tojja kufa ku muyimbi oleke kufa ku manager naye wakutambuza butambuza okumulagirira buli kimu kyonna kati manager abazze kukola ki
jangu nti nno bw'obeera wano e Uganda ng'olina manager I understand 1,000,000%. Sookayo okulabe webigenda you know where to go. But wali naawe tukutwala butwazi kati goyamba ki oli? What are you doing? Already muina abagendo bafa muba muina abagendo bafaako. Kati gwe oboze kola kubanga sijja kugamba tigende egundi oletera omuyimbi wowe obagendo. You won't do it. You don't know where to go. Mutima omulungi. We don't need managers. We don't need them. Ate abasinga abayimbi abanene ba understanding. Abayimbi abato be batachi understanding. But also nabo mba understanding. Kwanga abate bamanyi especially ng'omuntu tajjangako Bulaaya. Abatamanyi where to start from. And there are some promoters obviously abafuna obuzibu n'abayimbi. Yes, ekyo nakyo nkitegeera. Not always. Not always. As a promoter, chiba affectinze kitya ku bantu abamu abayimbi be bajja nabo ne batadda. Because nkimanyi some of the artists bakikola. Ne batwalirako linagamba nti Jose Extra muganda wange manager ate manager wange biki gwe n'okola paperwork ngowa olaga nti omuntu ono ajja ne manager we. Nina abaana, I have loads to lose. Nina abaana, nina reputation, sagala any criminal records on my name. I'm just giving an example. Kati lwaki neetekamu eyo embeera ng'ate omanyi bw'olowooza ku kintu omuntu nagambe kino ne weekangamu tokikolanga kiveeko. Kati nze bw'otandika obbingama ne mpulira ngamba ekyo tekijja kusoboka, omutima guba gugaanye, mba nkimanyi era wajja kubeerawo risk. And since after COVID ebintu byakyuka nnyo kubanga abantu baleetanga abantu bangi ku visa zizonna eza buli kika. Abantu abasinga bonna babaggala tebakyakola because of that. Abamu bakikola sina lwa kubeera manager because baagala kufunamu ssente ne baleeterako abantu kubanga amanyi they don't care because maybe tebiri mu mannya ge. So they don't care, yagala funa sente. Nze abantu bampereza messages, thousands of messages. Bambi ntwala. Uganda entamye. Nali yagadde naye ntya. Nsobola. I can, by the way. I can. But why risk my name? Banga lyomaze ng'ogoba repetition yeeyo. Nali yagadde bonna singa so batwala nali batutte. Naye naawe obalamu. Ekintu kyaffe tukizimbye ne Richmond emyaka 10. Kati wano ate we tutuse we are more stable than ever. 10? Yeah. We are more stable and promising than ever. Ate kati buno obuntu obulala ate butumaliremu bwereere. Kubanga bagenda neoga nti oleeta omuntu agenda kuwa sente mmeka. So ziri olunaku lumu ne ziggwawo. Kati lwaki oba risking? Byebyo betuganira aba manager abasinga. Ate sometimes babeera na manager oli aleta muganda we namuteekawo nti manager. Kubanga amaye ayagala asigale. Which is good. It is good. Naye singa si tekiku affecting but it will affect us. Edda tebyali serious nga you can get away with it but right now it is very serious. Era omuntu bakugamba nti no please tomunyiigira kitwale nti kiri nno tekisoboka. Enkwe obutayagaliza n'okweyitamu naddala bapromota era naffe bannamawulire gattuukako wano nti Mary ayagala okukola ne Jose Extra ne boogera bulungi ne Jose Extra. Jose nakkiriza ssente zanaakolera. Ate ono promota n'adduka n'agenda n'amugamba ngenda kuwa bweziti time zifo Mary zabadde akuwa ogenda kunkolera mugamba ogenda kunkolera next year. Ebintu ng'ebyo bwe bitutuukako eno tutandika okweraliikirira. Nze nsuubira okay enkwezo weeziri nesuubira n'oyo omuyimbi gwe babatukidde naye aba wa mululu. Ate do you know what happens? Most of the times oyo muyimbi ate tajja.
What do you mean? Like bamusubiza ebyo byonna bibaawe bwe babikola every time. Babikola all the time. Other promoters, yes, enkwewe ziri nga bwe zibeera n'abantu abalala bonna mu business ekyo kyo toso akyewala. You just have to keep your head high. Noga nti okay nga abayimbi bangi in the sea, you know, like so many fish. Ono bwagana ngodda ku mulala naye ate naawe oba okitegedde omuntu gw'odiringa naye nti bw'ati naye ate n'omuyimbi oba wategeraganya n'omuyimbi yes wadde bagenda kuwa sente nyingi, where is your royalty? Oyo promoter agenda kuleeta forever, maybe enchaja kuba tali nawo, but nze already nakutaddeko cross. I'll never work with you again. Who knows, maybe nze nja okusigalawo nga nkola. Labo wefiiza chances. And most of the times these people are greedy. Oba tebaagaliza. No, ababikola naagala kanyongeze sente. Most of the times osanga toli gwe bagaba yongeze sente and nja kuleta next year, ate nga next year tebamuleese naye nga yakufiiriza gwe ate n'atamuleeta because ogenda n'okibala mu sente ze namugambye times 4 agenda kundetera abantu bameka. Nti nze Mary nabadde muwadde 15,000 oyina mugamba angenda kuwa 2 nkuleta next year. Kati next year tuuka n'okibalamu 2. Was I drunk? Noga ate tujja tekijja kusoboka sente nyingi. Ani batandika bombi atoxikomgwa wangamba in the end ngateta muleese because naye akibaze wali akikola ayagala kulemesa gwe. Naye kati reality etuuse okibala mitwalo 2 nga kikyekyo kikennyo ng'omuleka kati ani afiiriddwa muyimbi ayi bayiga okubeera royalty like babeere n'ogwo omutima nti oba ayogedde ne gundi gendera koyo bwe mwayogedde oli obajja agamba mugane tujja kukola next year gwe mugane tujja kukola next year kansoke nkube show y'abano tujja kukola next year easy buli omu abeere happy. Biki mwe mwandyagadde abayimbi bakyuseemu oba oliawo guno omwaka 2025? Abayimbi batutawaanya nnyo. Abayimbi batulaga nti ffe tetubeera busy bo be basinga okubeera busy. Noonoonya omuyimbi wiiki nnamba nga bamusasudde buli kimu naye ng'omuyimbi tomufuna buli kaseera ali busy. We know they are busy but we are also busy. We don't just sit there doing nothing. N'osaba omuyimbi nkolera akalango nteeraayo obulango buli kimu kyonna n'otandika okumwegayira but agenda kuyimbira abafanzi be sinze. Noga omuyimbi abayimbi tebakeeping a time. Time bwetuuka omuyimbi tomulabako oyinza okuba nga mulese ku hotel ogenda okudda omuyimbi nga taliyo. Omuyimbi taliwo yafunye ebikoosi bamututte tomanyi nani gwe yagenze ntakugambye kale at least muno mugambeko nti I'm going somewhere in case you're looking for me ndine so and so. Time ya show etuuka nga omuyimbi tomulabako you don't even know who to ask. Ng'omuyimbi yagenze you know. Naye omuyimbi oyo ffe tuba tumwinako right z'omuyimbi zituvaako ng'avudde ku stage. Inza abayimbi bonna be nakola nabo mu global culture toli basangako mu kibaala nti bazze lwakuna nti bagenze mu kibaala okukuba ewagundi kankubireyo kagundi ka birthday never. Kubanga ekyakundeesiza abantu abo bajje ate kati gwategwe kate banajja batya nga baakulabye. Because oyina ekikosi ekiri mu kukuba nze so kikutwala n'ekyo kyekyakulese be bakulese nze nsobola amateeka gakukwata just by one single clip nti wabadde oyina wooli nga tona kuperforminga ku date yange kubanga visa yo eri ku show yange not anything else, no extra, no nothing. Olabi na bimbi bajja nakuba then ku Sunday ne bamutwala agenda kubireko wali agenda kubireko. It is an agreement fe tukiriza bukiza no gamba kale genda okubeka saku kyo twakikubye genda yo. Naye in actual sense he's not supposed or she's not supposed to do that. Eri visa ya show yangejo naku z'omwezi okuva kumacha sawa 12 ezo kumacha mpaka sawa
whatever next morning of that day, the 22nd. Nti nagamba from the 22nd paka the 23rd, because obviously shows zigwa sawa mwenda, nti yeah, gundi ye emukiriza only that time. Only that time? Yes. Osobola kubeera munsi mpaka visa yo weggwako, but you're not allowed to, your work permit is only for that one day. You're only allowed to work that one day. Naye baba yimbi kye babakoze. Bo bayimbi baze bakubye bibala byonna. Ng'olunaku lwo terunnatuuka. Yes. Ibambi bakikola bubi. Okitegeera. Kutambula. Ono jankutwale ku shopping, jankutwale keno. N'oli eyali badde ajja okubalaba, amusanze yo ng'azunga. Nagaanze omwimbi namulabye. Namulabye ku gundi ate atukolera agency ndagala yoki. Twakubera ekibozi nakubera ebifaananyi. Tegamba kino oli musibe. No, you're not. But so respect our agreement. Nti ffe wetugamba nti let's go for press conference, come. Onoonya omuntu ku press conference ng'omulaba. Nti tukugambe gendera ku byaffe ffe twakulesa oli mu mikono gyaffe, because if anything happened to you, it comes back to us. Tebagenda kubuza bali bakwano we wabadde nabo, bajja kubuza ani promoter. Tuwa protectinze muntu mupya mu nsi. Okitegeera. So but respecting eko. Bangamba babasasuza ticket ezo eza double. Mbwani artist misses a flight. Ebyo bingi nnyo. Mumira gama oba olumu tebabalirira bannaabwe sente. Oba is it being ignorant? I don't understand. Nze banga nti abayimbi ba wano akubire simu naga Mami Mary and Lousily. Mami Mary jebaleko. Kirabika me have missed my ticket. Me have missed my flight. Kati olaba ku that contract. Kiba ekintu wabeerawo eninkyukakyuka nga tevudde ku ffe. Nga siga nti wabaddewo fire, ziragwa good, something that we cannot control. No tajja noga tukugula ticket endala tulina zisalako ku ssente zo because it was not our fault. But do they accept? Kati anti ebo webuzikwanga ffe twabamanyiza bubi. Bwagamba bwatyo n'omwegayiro omwimbi ate abantu bazze. But oyo omwimbi abeeramu akikola mu bukyamu nnyo. Lwakuba nti no most of the times abantu tetugendera ku contract. From Africa tuli nnyo ku gundi ak'obuntu. Naye it's not professional. Nti nze bw'olina missing a flight yo. Oba otuuse London oyagala kukyusa ticket yo kyakubeerako. Ani yesasulira? Nze. Najigwamu naye wankwatirako era wateekamu. By the way oyina ak'obuntu kangi. Kubanga wambuuza bulungi. By law and by contract siri suppose kukola ekyo. Oyina kutola sente zo n'ozeyongererako. Kuba wambuuza bulungi n'ongamba ati Alan, these are the dates I agreed with you nti ye kakati aha. But that's how that you are a good example. Lwakuba nti nze ng'omuntu nali kyenjagala era nanyigiriza mpaka we nakikola. Naye nga naye oli ajja ng'akimanyi nti nze nja kusigala. Nze ngamba sigama to sell for good nti I want to stay for another week. Tell me before I buy the ticket. Because it is okay. Nti nyamwe ennaku zange 5 ze njagala nga kasita omanya nti no on Monday oba Tuesday ebyange nawe bikome. You're going to look after yourself. I'm not going to look after you after performance. Nkuwayo 2 days to rest. Bagamba nti promoter yandese mu hoteli yetatunyonnyola byabaddawo. Thank you. You are supposed to go on Monday, but you've decided to change and go on Friday. Okay, promoter kiriza kukyusiza ticket. But ebirala ebiddako tebimukwatako. Tebinkwatako. Go wasazewo okyuse ticket. Because you had other plans, but you have to look after yourself. Sure yawedde contract yaweddeko. Ne visa we bakukwata wali tonkwatako. Ekyange kyawedde. Yes. But they think lokwafe tubeera n'omutima omulungi noga kankikole balowooza they have that right. They don't have no right doing that. They don't. Actually
waliwo ekintu kyakinjagala obuuza is it a mandate kikakata kupromota nti sho bweggwa omuyimbi olina omukoleyo ka shopping nedda wadde n'akatono bwe kati kubanga ntira okulira abayimbi abamu nga bagamba oyo saaga kuddamu mukolera mukopi konze mukopi teyakusasula nti nedda talina kakuwaayo nga sheewedde yadde gwe bw'ojja n'okola nze nesifuna abantu sho neflopinga wekale neetakola nga bwe badde ekola gwe omuyimbi otulawo n'oŋŋamba mami kinagirabye teyakoze naye ku sente ze wampaddeyo kankuddizeeyo ebibiri oba kuzoobadde ogenda okumpa balansi jjako ebibiri naawe okole bakikola kizibumu abayimbi balina expectations nti naye nga teziriiyo ekyo omuntu akikola na mutima mulungi nti gundi wankubidde sho wayimbye bulungi nga bw'onoowa omuntu tip ng'akusavinze bulungi in the restaurant naawe ogamba let me take you for shopping it is by courtesy eyiyo it is not written anywhere yeah. Gwe ne uncle wange Richmond tugenze ku show tuli mu kumaliriza show yaffe eriyo ng'ennaku z'omwezi 22 Feb twagala okumanya ku bya visas zafulumye dda tezinnaba kubanga tulabye bapromota bangi nga bapanikinga ku last minute abantu eyo ke bakubira ffe n'amasimu bannamawulire wamma sokombulizeekaawo Rema yafunye teyafunye yabikola Cruise sokombulize Vairota yafunye pisambi naawe n'okubirako Vairota n'omuza owaire Vairota bakulanze London visa wajifuna owaayi omukazi ali awo takutula alele kanaawe information no okubirako omu nga tuli wano ku live baba batya sooka okubireko omu omubuuze bye bimu ku byandeese wano kati kubirako omutuulire kankubire Vairota omuteeke ku loud abantu bawulire kankubire Vairota ate simu ngeri just evaako buvi tegira kubanga omanyi ebigambo biba bingi ajja tajje Vairo wanje kyekiriwo stede baba owaayi abasajja nti olaba ekikopo nakyo kuba nakyatuuka naye tonnankubirako yadde okuŋŋamba nti Cruise weebali tukwasinga mbade zinatuuka kunoonyako naye mbadde yakunoonya visa ye London wagifunye genda gifuna kuba mbadde makugundi leero kwembasi kale tujja genda ffenna twesangeyo kale baba kale byonna byawedde olikiriya jasimbulako kugifuna kale naye nga leero badde kwembase leero mbadde kwembase kale baba nga mukola ebintu byammwe in time mukola ebintu byammwe in time kuba leero ennaku z'omwezi ziri 6 January event yange 22 Feb ate eno visa efulumira mu weeks nga 2 ze bakuwa n'obutawera ndizemu ekibuuzo kyo nzizemu bulungi anaye musajja wange Vairota ali London bannange okay ezo mistakes twazikolanga nga bw'oyogedde buli lw'obeera okola event ofunamu ekyokuyiga so oba olindako olaba okyalinayo obudde oluusi abayimbi ne tebamma muyimbi olwokuba omuyimbi alina kyakoze it can be anything buli muntu yenna abamumu so ogenda n'osaba visa emirundi 10 ogw'ekikumi n'ogumu ne bakuma visa tekuliiko nti it is a sure deal ate nga wakoze buli kimu ekituufu so ezo mistakes tugenze tuzikola n'oyagala osabe maybe the last 2 weeks wanga omanyi ojja kuba okyalinayo obudde neerwawo no panikinga buli kimu kyonna nobeera ku bunkenke so kati ffe twayiga ezo mistake tetuzikyazikola tusaba visa 2 months before n'omwimbi naye abeere nga ali settled kubanga beekwasa nze nja kulanga nga mumaze okufuna visa ate nga naye mutuufu oba naawe opushinga naawe olinamu okutyoga
nebo kubanga naffe no batuba bubi lwaki mulanga ne batajja lwaki mulanga gwe natajja ate n'ekyo kyeyogedde ffe tetulangangako muyimbi n'atajja ne tutayogera nti takyazze. Enda kuwa example waliwo show gye twalina abayimbi bonna ne baba ma visa but it wasn't only ours. Abayimbi bonna that time bonna actually byagenda ne parliament abayimbi bonna baba mab'omu nsi zonna. Nesho twagireka negenda maaso netwogera yayimba netukola netugamba abantu nti abayimbi bonna tebagenda kujja baba mevize nesho ekyaliwo. But that day nakaba from the start till the end. Abantu nga bajja ngagamba Mary tuzze kuwagira mmwe tetuzze kulaba abayimbi mutukube endongo dijja kube music tuzine tuzze kuwagira mmwe kubanga muli bantu balungi sirwa kuba mwebale tuga nti abayimbi tebagenda kube temwatulimbye so tuzze tumanyi tekuli bayimbi. So it is a trust and royalty you give to the people. Abo nabo kye bakwagala and they come back. Ekisemba njagala osooka okwebaza kuno okwebaza ojja kuntusiza obubaka bwange eri Richmond. Yes, sir. Tiimu yammwe eya Mary Ngabire ne Richmond mwebale nnyo tambuza kuba blogger. Mututambuza Faruku atambudde, Wizitokomukaya atambudde, Kakalamu atambudde, Alan Cruz atambudde, ani awo omulala Baderick and Muna bambi mwebale. Ate mbasaba nsaba bwe mba mufunyeyo omukisa omulala tekigaana akana nkazaira baby wali ya London abavubuka abataba bakagala okateekako ne kamane kadda kuba kayina ebyokukola wano ne ba influencer abalala bangi nnyo but njagala kibebaliza nti omuntu omulala akirabanga tetulina nnyo kinene kyetugenda kukola naye mwate mulaba omugaso gwaffe nemugamba nti kati shene Faruku kwali kwendi wamu n'abalala. So njagala okusooka obebaza ate njagala okubagamba nti temulekerawo give opportunities eri abo abagala okutambula batambuleko. Kale address code wagambye eriki 22nd red and black. Yeah. Nange njagala obebaza mwebale kola naffe kubeera abaana balungi nzawe nalokinga balungi buli omu yeetaaga munne okitegera abalayinza bakitaawe kyo naye namwe mutukolera omulimu munene so it's giving back naye namwe temukyusanga nze nalokinga wali wendi era Uncle Richmond akimanyi event ye kasitefuluma agamba ayogera bwogezi nti ala ni posta yiyo ne tutandika mwanzugulirawo ekkubo mwebale nnyo mwebayire ddala ate bwe tujja ne mumpisa obulungi sina kyenjula. Thank you. Sorema tumulina London Misa Kisemakula Violet Titus buli kimu entegeka zonna zinaatera okuggwa in 2 weeks buli kimu kijja kuba listed. Amen. Tickets are already selling so bonkubira after 2 weeks 1 month nega sina tickets I'm sorry. Is there a number gye bayinza okuyitako? Enamba zange baba bazimanyi kwamba lijaga zubatirawo wali wansi abandi agadde enamba yange oba ojja zimpa aziwandiikewo ozimanyi enamba zaffe anti oyinza okuba olina eri personal omanye nnyinza ogiteeka okwo ne batandika ntwalera ndani ngenda kulayo Alan Cruz njagala genda wentira awo oyinza ogiteekayo awo abaana ne batandika naddala abaana bange ab'omu biyumba awo ne Saudi awo Dubai bonna batukubiranga bambi mami Mary nakolayo Alan Cruz oyagala sente mmeka ontwale input wa sente mmeka but abo abantu mbaddamu bambi tetutwala abantu nga toli muyimbi don't bother don't come tetujja kuyamba for the sake of our name tetujja kutwala so totawaana please mu mutima mulungi tonkubira simu nga toyimba. Okay. Kale niba naye Sasha Brighton wange mumulowoozaako bambi naye Sasha but all in all
buli omu ne time ye time etuuka. Okay. Kale saagala kusukako wano olunaku olwaleero. For now musibe bulungi mweraba.